Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga neebaza ne Mukama waffe Yesu Kristo olw'otuwa akakisa okugabanako ekigambo kya Katonda olwaleero, era nga tusaba Mwoyo Mutukuvu atukulembere abeere wamu naffe, tuleme gabana ebyaffe wabula tugabane eyo emmere y'omwoyo esobola otuyamba okukula omuntu waffe ow'omunda, esobola otuyamba okusembeza enkolagana yaffe ne Mukama Katonda waffe, buli omu nga kinnoomu, tusobole okufuna enkolagana ne Mukama Katonda, olwo lwe tujja okusobola okuggwaamu okutya n'okweraliikirira mu bikemo n'ebigezo eby'ensi eno, kubanga tubeera wamu ne Mukama ng'era ddala tukimanyi mukwano gwaffe era waali ku lwaffe, ekyo kye kituggyamu okutya n'okweraliikirira, kuba tujjukire omutima ogulimu okutya, Mwoyo Mutukuvu tabeera mu mutima we gutyo, kubanga okutya kuva eri ew'omulabe, ewa Mukama waliyo mirembe na ssanyu na ssuubi. Era ekintu ekimu kye njagala okwogerako leero ekiyinza otuyamba mu lugendo lwaffe olw'okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya, kuba tujjukire Bayibuli kyetugamba, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda, ng'era obutuukirivu kwe kuwulira eddoboozi lya Mukama Yesu Kristo eriri munda mu mitima gyaffe eritulaga ekituufu eky'okukola ne tuligoberera. Okwo kwe kutambulira mu butuukirivu, okuwulira eddoboozi lye ne tuligoberera, gye twongera oddigoberera n'okutambulira mu kkubo lya Mukama Katonda, eddoboozi lye gye lyeyongera okubeera nga liwulikika bulungi eri ffe, gye tweyongera okwewa Katonda naye gyeyongera okubeera nga yeeyoleka, oyo nga kinnoomu amunoonyezza n'amumanya. Ebintu bye tusalawo okulaba, okusoma, omulabe abikozesa nnyo. Katugeze singa tusalawo okulaba ebintu by'omulabe oba nga firimu ezo ezitiisa, firimu ez'entalo, omulabe abikozesa okuziba essaala zaffe obutagenda eri Mukama Katonda, n'okuziba emikisa gyaffe oba Mukama ng'atuukiriza ebyo ebisuubizo bye yasuubiza obutatutuukako. Kubanga ebintu bye tusalawo ne tulaba oba ne tusoma, olwo kasita olaba ekintu kyonna n'amaaso go oba okkiriziganya nakyo oba okkiriza n'abo abali mu ekyo, katugeze nga kigambo kya Katonda nga tubuulira njiri, singa osalawo n'owaayo obudde bwo owulirize ekigambo kya Katonda kino mu nsi ey'omwoyo, oba okkiriziganya n'ono abuulira ng'okkiriziganya okuwulira ekigambo kya Katonda, ekintu kye kimu kye kibaawo bwe tusalawo ne tuteeka ebirowoozo ku firimu, ku ttivi, pulogulaamu ez'enjawulo mu nsi ey'omwoyo, oba okkiriziganya na buli kintu kye baba boogera awo mu nsi ey'omwoyo, bwe kityo bwe kibeera, era ekintu ekyo kibaako kye kiteeka ku bulamu bwo, kebeere ng'okitadde mu bizinensi yo, kakibeere ki naye nga obeera olaba ekyo oba owulira ekyo kikosa oba kireeta ekintu ekirungi eri bizinensi yo. Bw'eba nga njiri kigambo kya Katonda era bizinensi yo kw'oteeka enjiri abantu ne bawuliriza, kisigala kye kimu, olw'ensonga ejja n'ekitangaala kya Mukama buli abantu lwe bawulira. Eyo oba osiza ensigo ya Mukama Katonda era ekula, naawe ogabana ku bibala, era nga watugeze mu bizinensi yo abantu obateereddeko kintu kirala ate kirasaanidde mu maaso ga Katonda, era ebibala ebiva mu ekyo era tebiba birungi. Kati naffe nga kinnoomu, ekintu kye tusalawo ne tulaba n'amaaso gaffe ne tusoma, kikosa omwoyo gwaffe era nga kikosa bwe kiti. Singa osalawo n'olaba firimu oba ng'ezo ez'entalo, firimu ezo ezitiisa, ebintu ebyo ebibaamu oba ebizimu ebiri abantu, munnaye mu nsi ey'omwoyo bya ddala si firimu. Mu nsi ey'omwoyo biba bya ddala, biviira ddala mu firimu ne bitambula mu nsi ey'omwoyo. Naye kati omuntu atamanyi ekyo, byo we bijja tebiyingira munda mu ggwe, kuba si ggwe okikola olabulabe, tebiyingira wabula bikolerawo okwetooloola, nga okulaba ebyo
firimu ezo oba ezo ezitiisa, firimu ez'amasasi, okutta abantu, ezo dimoni zijja ne zikolera ne zikwetooloola ne zitambulira kumpi wamu naawe okusuula mu nsobi amangu ne weesanga ng'onyiiga mangu ne weesanga aliwo emize gy'osobola oggwamu mangu nnyo kuba ebirowoozo byo biri kugirya emize. Kati nga ekyo tekitegeeza nti dimoni ziba ziyingidde munda mu ggwe, ziba zigenda kuleetera okugenda mu muliro ogutazikira mu geyeena. Nedda, okulaba obulabi n'okuwulira obuwulizi nga bintu bya nsi bireetera dimoni eza friction ezikolera wabweru nga teziyingidde munda mu ggwe, nga dimoni ezo kizikola zisobola okwonoona obulamu bwo. Ebintu by'okola ne biba nga tebigenda mu maaso bulungi, ne zisiba essaala z'obutatuuka wa Mukama Katonda, ne ziziba ebyo Mukama by'akuleetedde. Ezo dimoni we zikola, ezo ebyo tusalawo ne tulaba nga waliwo ebintu ebimu by'oyinza okulaba oba n'owuliriza n'ogamba naye kasita nze ndaba bulabi, kasita mpuliriza buwuliriza nnyimba za nsi. Ebyo dimoni ziba zikwetooloola nga ziba zikusuula mangu mu nsobi, onyiiga mangu, kiva ku ezo dimoni bwe zityo. Olimbalimba mangu nnyo, ekigambo ky'okulimba kijjirawo mangu, olina obusungu bungi. Ezo dimoni ziba zikolera wabweru awo nga tezirina ngeri gye zingira munda mu ggwe, naye nga zireetawo embeera ero okole ekibi. Ate era ne mu mitima toba na mirembe giri, toba na mirembe mu mutima giri, emirembe Mukama waffe Yesu Kristo gye yatusuubiza. Y'ensonga lwaki ekintu nga si kya Mukama, gwe kasita owulira omutima nga gugamba ekintu kino kikyamu, vaawo, tolinda, genderawo, kiviireko, kubanga omulabe Sitaani buli lwe tumuwa akakisa katono nnyo bwe kati akakozesa. Akakisa katono nnyo ke bawa Sitaani takasubwa. Gwe n'ogaba bugambi kambeerewo eddakiika emu, kambeerewo nsooke mpulirize eddakiika 2. Sitaani akakisa akakozesa nnyo nnyo nnyo. Omulabe Sitaani tulememu akakisa, tusalewo okuva mu mitima gyaffe, bifo ki bye tulina okutambuliramu, bintu ki bye tulina okuwuliriza oba okulaba, mboozi ki ze tulina okunyumya. Kigenda tuyamba nnyo omuntu waffe okukula mu lugendo lwaffe olw'okutambulira mu butuukirivu era n'okutambulira mu kwenenya nga tukoze ensobi. Kabebeere baana bato nga batudde balaba katuuni. Oyo katuuni gw'olaba ajja akulaakulana. Olaba nti katuuni bwe yali emyaka giri kati si waali, agenda akulaakulana. Eddaala erisembayo eyo katuuni agenda kufuuka dimoni, kuba nakati dimoni. Naye eddaala erisembayo nga akulaakulana ajja kufuuka dimoni. Era bo abaana abato abamulaba bo balaba enkyukakyuka. Okusooka ziba zifaanana zirala katuuni, ne zigenda nga zikulaakulana, ne bongerako kino ne bongerako kino, gye binaggweera nga dimoni ezo zennyini, katuuni ezo zennyini zifuuka dimoni. Ng'era ezo zikolera era wabweru w'abaana. Ne wesanga ng'omwana oluusi n'atandika okugugumuka ekiro ng'atya nnyo mu nnyumba, olugoye lwe batadde ku kisenge ku hanga omwana alabanga omuntu ayimiridde awo, ebintu bwe bityo. Omwana atandika okuba nga tawuliriza bazadde be bamugamba kola kino akola kiri, ate bambi mu butamanya. Kuba dimoni ezi katuuni ezo zisinga nawe olaba amannya gaazo, olaba nti ago amannya ga bintu kwegamba ebiva wa Sitaani, amannya ddala amannya ga katuuni ezo, lwakuba abantu bawuliriza, oluusi n'abaana bato bambi ne balaba naye nga tebamanyi nsibuko y'ekyo. Naye omuntu yenna alaba mu Mwoyo Mutukuvu akulabye, oluteekako bw'oti amaaso oba tonna nakuteekako maaso nga Mwoyo Mutukuvu alina ky'aggambye. Era oluusi otunulayo naye ng'ali mu kugamba laba kino kitegeeza kino. Naye nga n'omuntu bambi omunnyonnyola tolina w'otandikira, kubanga n'omunnyonnyola agenda kuwakana kuba gy'olaba takiraba. Naye nga kino ekiseera kye tulimu kye kimu ku biseera ebikyasinze obulungi ku nsi kuno omuntu okubeerawo ng'oli mulamu, kuba ekisa kya Katonda ekiri ku nsi, ebintu eby'omwoyo Katonda agenda abibikkulira abantu. Ensi nga tubadde tugiraba Katonda agenda ababikkulira, batandise okulengera mu by'emmaaso. Katonda abikkudde abantu amaaso balame mu bintu bingi eby'emmaaso, babitubuulire. Era ne tuba twenenya, tulina okwenenya ebyo bye tulaba, bye tusalawo ne tulaba nga tebisaanidde, bye tusalawo ne tusoma oba ne tuwuliza nga tebisaanidde, emboozi ze tusalawo ne tunyumya nga tezisaanidde.
ezo demoni. Tulina okwewala ekintu eky'olugambo oba okwenyigira mu lugambo oba odduuliriza ebintu ebibi by'owulira Bayibuli kugabi, kubanga ebibi byonna tewali kibi kinene, tewali kitono. Ekibi kiba kibi, ekibi kiba kiva Sitaani era kitwala omuntu mu geyeena. Naye ebimu ku bintu Mukama waffe Yesu Kristo bye batulabulako boogera ku kintu eky'olugambo. Dduuliriza n'odwogera. Mukama waffe Yesu Kristo akyogerako ng'ekibi, akyawula. Waba akyogerako akyawula olugambo, okulwogera n'odduuliriza. Ebyo tulina obyewala. Kati awo n'otegeera nti omuntu aba akuleetera ebyo aba akutwala mu kkubo kkyamu. Okusaba mu mutima kukulu nnyo, tubeere nga tusaba mu mutima. Mu butonde bwaffe okusaba mu mutima kukonectinga butereevu ne Katonda. Mu butonde bwaffe we yatutonda, omutima gwaffe obeera wemaliza okusaba mutima okonectinga direct ne Katonda. Ekyo lwaki olaba nti mu kitabo kya Ecclesiastes chapter 3 verse okutandikira ku verse nga 11 hours 12 13 14 15 Mukama atulaga nti munda mu mutima gwaffe yateekamu ekiseera kya kugamba emirembe n'emirembe. Yafuna ekitundu ku ggulu n'akiteeka omwo mu mutima gwaffe we tunaafunira okubikkulirwa, we tunaafunira ekigambo ekyokumanya, ekigambo eky'amagezi mu mitima gyaffe. Kati okumanyiza omutima gwaffe nga gubeera gusaba mu buli lunaku, mu buli kiseera, kintu kya njawulo nnyo. Kigenda twawula ku balala, kigenda kutusembeza eri Mukama Katonda, eri eyo kinnoomu aneewaayo n'akola ekyo. Ebintu bya Katonda tulina munoonya bunoonya, era oyo amunoonya amuzuula, kuba Mukama ayagala alabe abo abamaliridde ddala omunoonya, abamaliridde okusasula omuwendo ogw'okumumanya. Ekirala twagalane, oyagale muliraanwo, omwagalize, byakola bigenda obulungi omusanyukireko. Okwagala kulimu okusonyiwa buli kintu, okwagala kulimu okwewaayo ku lw'abalala. Ekiseera we tuba tusaba waliwo wetugambira nti obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Kino kyekiseera kye tulimu, kino kyekiseera tetulina kulaba nti omukisa gwa Mukama ogujja ku nsi kuno gutuyitako. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, obutuukirivu n'okwenenya. Twemanyize okulwana olutalo olw'omwoyo. Olutalo olw'omwoyo njogera okulwanyisa ezo demoni n'amaanyi g'ekizikiza gonna, n'ebintu byonna eby'obulogo byonna, n'ebintu kugamba ebikolemu n'ebintu bye batulangirirako ne batulangirirako edda nga tetunnabeera we balangirwa ku famire zaffe. Tulina okulwanyisa nnyo ebintu ebityo. Ng'era okulwanira olutalo lw'omwoyo n'obeera oyogera bwogezi n'ogamba Mukama Yesu Kristo nga nkozesa obuyinza bwe wampa, nsumulula bamalayika bo bagende bawa obukuumi obuweereza bw'omusumba, bawa obukuumi mikwano gyange, bawa obukuumi abalabe bange abo abasazeewo babeere abalabe baffe, bawa obukuumi abantu bonna betusola oba betukola nabo. Ekintu weekiti olwo oba olwana olutalo lw'omwoyo kuba osumulula bamalayika bagende bakole ekyo mu linnya lya Yesu Kristo. Era ekirala osobola n'okuyita omuliro mu linnya lya Yesu Kristo n'ogamba Mukama nga nkozesa obuyinza bwe wampa, mpita omuliro okuva mu kisenge kya Mukama Katonda, mu nnyumba ya Mukama Katonda Kitaffe, mpita omuliro mu linnya lya Yesu Kristo gujje gwokye demoni zonna n'amaanyi g'ekizikiza n'ebikola byonna eby'abalogo byonna, omuliro gubyokye ebiri ku kitundu kyensulako mu linnya lya Yesu Kristo. Ekitundu kyensulako, ensi yange, ekibuga kyange nkibika n'omusaayi gwa Yesu Kristo ekiro ekyaleero mu linnya lya Yesu Kristo. Omusaayi gwa Yesu Kristo gw'onaazeeko ekizikiza kyonna mu mwoyo gwange, mu mwoyo gwa banneiba bange, abantu bonna be tuli nabo ku kyalo, abakulembeze mu linnya lya Yesu Kristo. Ebyo ebimu kwegamba olwoba olwana lutalo lwa mu mwoyo, ebintu byogera olw'okuba obyogera mu linnya lya Yesu Kristo bibaako omuliro gy'ogenda ng'okyemanyiiza
olulala Mukama atandika ate okubaako engeri ate ejja kulaga bintu ebyenjawulo ate n'oyongera omuzuula n'ayongera ate ye okuwa okubikkulirwa. Tuteeke mu nkola ebyo ebirabo Katonda bye yatuwa. Ebyo ebirabo Katonda bye yatuwa. Oluusi waliwo omulimu gw'ozza okola okumala ebbanga ng'omulimu ogwo ogwagala ate ogwagasa n'abalala ng'owulira ogwekakasa ogwo omulimu genda mu maaso n'okukola ogwo Mukama ayagala nnyo ebirabo bye yatuwa tubyolese kwegamba tubiteeke mu nkola. Ensi emanye eddala Katonda yatuwa ebirabo. Ekirabo Katonda kiyakuwa oba osobola okukikola n'oggyamu ssente ekintu ekyo gye kikola Mukama agenda kubeera naawe. Ebirowoozo ebyongera ku mulimu ogwo tebijja kukubula Mukama agenda bireeta naye ebyo byonna tulina okutambulira mu ye olwo alyoka atuwa omwoyo gwe gunaakola ebyo. Kuba Mukama waffe Yesu Kristo yatusuubiza omwoyo yatugamba agenze naye agenda tuweereza omuyambi omwoyo naye n'atugamba tusigale mu kibuga. Okusigala mu kibuga ategeeza okutambulira mu kubeerawo kwo okutambulira mu tuukirivu n'okwenenya. Bamalayika Mukama be yatuwa abali naffe omukisa gwe yabawa bajje batuwe nga bagutuwa tutambulidde mu kkubo lye. Bagutuwa tutambulidde mu kkubo lye ery'obutuukirivu okwenenya. Yesu Kristo abakuume tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Obutuukirivu n'okwenenya. Awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu era awatali kutambulira mu kkubo lya Mukama ebiseera ebigiddako bigenda kubeera bizibu ddala okuggyako eri abo ababikkiddwako omusaayi gwa Yesu Kristo. Mukama abakuume.